Agamba yali afiiridde mu kiyumba ky'omuwalabu Muna 256 nsonga ki yino bitiisa. Wadde okimanyi nti omugagga Lwasa naye atandise okubeera nga akambuwala ku nsonga zezaaki mbikuleetedde okwessaako Catherine Kusasira ne Big Eye ebyabwe byongedde okubeera nga birandawulira bye bayogedde. Nkale nkwanirizaako ku Vic Exclusive wamu ne Wonderboy UG. Thank you so much bamikwano for subscribing. Nkusaba video jimpereka like sobole okubeera nga tetutandikirawo. Mbagaliza Sunday nungi wonna olabidde video eno ngikoze lunaku lwa Sunday era mbagaliza ne weekend nungi olunaku olw'enkya bwe munaaba mudutandise bulungi. Tuli proudly sponsored by Hajat Kalodo. Angona asoma dduwa oba alomba dduwa genda akulombere dduwa owone ebizibu ebyenjawulo ebikuliko oyagala counseling oyagala simanya kutereza business okola ku bya passports and visa n'ebizibu ebyenjawulo oyagala kwogerako na muntu sekinomu mukubire ku namba y'essimu jola muka box akaliko Hajat Kalodo omusomi w'edduwa eri mu kitabo kya Quran esembya 067. Munange Muna 256 avudde bwatyo nabeera nga anyumya olugero lwe oba emboozi ye yali ku kye Saudi Arabia omuwalabu we yaviirayo nabeera nga ate oba oli awo amutabukira bubi nnyo ku nsonga z'okuba mbu alabika amwagalira bbaawe si zeezo zokka omukazi ze yasinziirako era kino kyamuwaliriza omukazi oyo muk'omusajja mu kiyumba mwe yali okubanga amuwaliriza okwogerako naye muntu ku muntu sekinoomu era bw'atyo n'amugamba ebigambo by'ogenda okubeera nga owulira mu katambi kano nga nkakuteereddeko mu bumpimpi kansooke mbikumenyeremu kozi biri mu luzungu. Yamugamba nti oyagala bba wange oba tomwagala ye bw'oba oyagala bba wange mwali mukozeeko mu Luganda bye tuyita ebyekisiru simanyi oba ddala kituufu biba bya kisiru. So Muna nga talina ngeri gy'amatiza mukazi bibino birabe. I'm sorry, but I'm afraid. You're beautiful. My husband always with you. Always you smile with my husband. Flash my mother. Flash smile with my husband. Songa ate ensonga z'omugagga Lwasa zongedde okubeera nga zigendera ddala mu maaso okulumiriza omukyalo no Angel Lwasa nti ddala kituufu miliyoni za 24 bweddu aze yasobola okubanga akuliita nazo naye okusinziira ku mugagga Lwasa abamubuuziza oba ddala kituufu ali willing okuddamu okuwasa n'akola embaga ey'amangu wabula kino ku luno akisambazze era agambye ensobi tagenda kuddamu gikola omuntu kyenna gwagenda okuddamu okufuna okuddira Angel Mbigere agenda kugenda bugenzi mbazadde boba mu bantu be
n'abantu nga 15 okusobola okutuukiriza akalombolombo nti oba oli awo atuuseeko mu maka naye tagenda kuddamu kwonoonera kikumi kye ku mukazi mbu bakola mbaga za bbeeyi n'okubeera nga aweesa abakazi ebitiibwa abagenda okufumbayo emyezi 8 oba omwaka ogumu abasobole okubeera nga abakuuliita. Ensonga y'akasente agikkaatiriza bulungi n'agamba nti yadde kituufu Angel Lwasa ayagenda n'akasente ke lwa nsonga nti yali yamuwa bizinensi ye mu Masaka ng'era jaddukanya era bizinensi eno gye yali yamuwa ye Lwasa ng'omuntu yali yagijjamu omukono nga just yagimulekera n'amukuutira bukuutizi kigambo kimu nti kasita atasula bizinensi eyo ebisigadde byonna ali wa ddembe okubirwaninga oba okubikola. Eyo nayo emboozi ya Lwasa yino gyewulirireko omale owulire neyakusaasira. Banga nsubira abantu abadde basinga okundeekaanira awo tewali muntu Bobi Wine gwamanyi kusinga nze, tewali walukaga muntu gwamanyi kusinga nze kuba badde awo abadde bandeekaanira era sisuubira nti nyiza okufuna ekizibu Bobi Wine atabeerawo oba sinza kufuna kizibu walukaga natabeerawo waliwo ekitundu akita ng'ovudde mu byobufuzi tewagaana muntu kwogera kyabayagala wabula Bobi Wine nagamba nti obuluka okukola ki obutawula Pega politics twabivaako dda ate bali tugenze kubeera nga twageza okubeera bumu kulaba obumu okuziikirako omuntu kyanjawulo nnyo mu bulamu bw'omuntu kitegeeza kinene olowooza abantu bano okutuuka ekuwagataalidde nyinza okugamba nti abantu abo abakoze ekintu bwekityo bayinza okuba emisango egyandibadde egy'abantu abagiteeka ku bantu abakola nagenda mu spiriti yakuziikira ku muntu ye spiriti n'emu gyenabadde nzize nayo n'ekisusse nabayimbira oluyimba nembayimbira oluyimba olwo naluyimba olw'okuba nti njagala emirembe njagala to reconcile okitegeera okuba nti tugenda mu maaso njagala one love kitegeera naye kati ne mu kuziika awatali nti byabadde byasanyu nti naze kuba kivulu naze kujaganya nedda is too much kisusse wekyandikomye zerange nga omuntu mpulira n'ekyayi mumwagala ngenda embeerewa mumwagala ngenda embeere Sudaani oba mbeere Tanzania oba Kenya nga ndi muna Uganda nga nzaba Uganda mumwagala nkola entya bannange nga nze omuntu okitegeera ngezezzaako nnyo okuteekawo embeera ennungi ng'omuntu olw'okuba nti njagala tugende mu maaso okitegeera nene mu kuziika Mathias Walukagga muganda wange mu kuyimba okiwulira mukwano gwange okiwulira mukulu wange mu music ono temulowooza nti sikolagana naye era sikolaganangako naye okitegeera nene mu mbeera y'okunyula mu mbeera ey'ennaku nemuteekawo embeera efaanaganako bw'etyo songa ate ye omukyala Farida Nakazibwe mukyala Bruno ko ba mukwano gwa Bruno ke ekya mukyala Bruno ke tekiri yet confirmed but in time from now atusobera okufunayo obubaka obukakasa omukwano gwabwe munnange amawulire getwakedde okubeera nga tufuna enkyayo lunaku olwaleero ku bimu ku biri kuyitingana ku social media abiraga nti omukyala ono ali mu tabu lwa nsonga laptop ayamuviiriddeko akabasa gano ntyo okugababuulira kyabika temundaba nti ndi mugumu nina olungubaguba naye gano ndi mutiitiizi bannankambawe vidiyo bino ebigambibwa mbu yandibeeramu omukono gwa Viki oli mugumu naye sikakuwa bantu mawulire mweraba ngenda kuleeta vidiyo ennamba eyo abyogera because nawulidde abamu mugamba nti mugyewo kamera lwaki kamera zivaawo mwagala kunzita olwo mugambe nti big eye abadde ki olwo mugambe nti nabadde ki honestly mugambe nti nabadde ki kikyemugezaako okukola